Kyaddaaki omukulu Bobi Wine alagidde ddala ensonga lwaki yalina okubeera omukulembeze ow'eggwanga erya Uganda. Omukulu ono avuddeyo n'abanga atangaaza ku nsonga z'omukulu Male Mabirizi azze amusojja ebbanga eriwera. Bobi Wine avuddeyo n'abanga akondeminga ekikolwa ekyokwata Mabirizi ne bamutwalirawo direct ekitalya nga tebasoose muyisaako mu kkooti ku nsonga ezigambibwa nti yavvoola ekitiibwa ky'abalamuzi. Bobi Wine yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti agenze okitegeerako nti omukulu Mabirizi bamukutte era ne bamutwala mu detention. N'agamba nti Mabirizi ayinza okuba anyiizizza abantu bangi naye ate omukulu Mabirizi ayina olukusa okitegeera okuba nti naye agenda mu kkooti ne wasobola okubaawo okuba nga bamusalira omusango either agusinga aveeyo oba bamuwe court bail asobole okuvaayo okusinga omutwala direct mu kkomera. Ekintu kino ffenna tujjukira nti n'omukulu Sipapa yali ayigganya nnyo abaana ba National Unity Platform era naye bwe baamukwata Bobi Wine yavaayo n'alaga omutima ogw'obukulembeze n'agamba bonna abaali bamukutte nti ekikolwa kye bakoze tekiriiyo kubanga baali bamubuzizzaawo. Era mu statement ezo twagenda okulaba nga at least Sipapa bamukomezaawo mu kkooti gye yasobola okuba nga avaayo mu kkomera ku byali bimusibiddwa. Era akikoze ne ku mukulu Mabirizi naye ng'ate ffenna tumanyi nti Mabirizi y'omu ku basajja balooya abazze bayigganye ennyo Bobi Wine olw'ensonga nti y'omu ku basaba ebiwandiiko ebiraga nti Bobi Wine yasoma oba teyasoma n'aleeta bwino mungi nnyo ogezaako okulemesa Bobi Wine okwesimba ku ntebe ey'obwa pulezidenti. Bwe yamalaawo n'aleeta ebiwandiiko ebya driving permit ku Bobi Wine amuguddeko emisango mingi nnyo nnyo nga bw'okiwulira naye ng'omukulembeze byonna oba olina obisuubira n'osobola okuba nga ate ng'oyimirira ku kituufu eri abantu okubanga buli omu ayina eddembe okukola buli kyaba akola buli kyaba ayagala kasita aba nga akiyisa mu mateeka. So mu mbeera eyo Bobi Wine yasabye abakulu bonna bekikwatako basobole okuba nga Mabirizi ono bamuleeta mu kkooti avunaanibwe omusango bamunnyonnyole ebintu ng'ebyo asobole okuba nga tabeera ate mu kkomera nga tasoose kutwalibwa mu kkooti. Ate mu mbeera eyo ne lawyer we buli omu gwamanyi eyeeyita legal rebel. Lawyer ono nga ffenna tumumanyi nti ye Lawyer Isaac Ssemakadde naye baamuyise asobole okuba nga annyonnyola CID ensonga ze lwaki naye yeetaba mu kuvvoola abalamuzi. Lawyer ono ye yagambye talina buzibu n'aggendayo olw'ensonga nti bino bya bulijjo byasiibamu era ajja ggendayo abannyonnyola ensonga ze era aveeyo nga talina buzibu kubanga ate era yalina mu musango ogwa Mabirizi yagezaako okuba nga yeeyimirira Mabirizi basobole okuba nga bamuta. Naye nga ffe tugamba nti gwe yonna gy'osinziira ku mukutu Prejant Media likinga commentinga era gwe atannaba subscribinga onyige n'akade osobole okuba nga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda tozisubwa.